egamba then God said let us make man in our own image, according to our likeness, let them have dominion. Wulira purpose. Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente. Awo nno omuntu alina okulundira ente n'ensi yonna kandi bazoogedde ziri mu bwino. Just oyagadde okiwulira ng'ebinyonyi tobyogeddeeko, nze nina enkoko. Kale katulire odobe enkoko ze bazoogedde. Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka, enkoko ze wamma weeziri, n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewolula ku nsi. Purpose. Namala n'alyoka agamba, Bayibuli n'etugamba 2:7, so he created. Katonda n'atonda omuntu. So Luzungu, kyekiri kyabagambye purpose existed before man. Nga bwe twagambye nti ennyumba ogenda ogizimba oba olina pulaani ebigenda ogenda mu nnyumba eyo yennyumba gy'ozimba. Bw'otaba na plan before nnyumba omenya. Ennyumba si ye pulaani. Ki kyogenda oteeka mu ye pulaani yo? Kyekikuzimbisa ennyumba bw'efaanana. Era kino kye bakuba bajja kiri mu mutwe gwo kyogenda oteeka mu nju. Kino bakuba shell. Bakuba shell. Naye pulaani baleeta artistic impression. Era gy'ogamba njagala ebisenge by'abaana bibiri, epapasi y'ebisenge bibiri ebizimbibwa. Njagala self contained. Kubanga oyagala etoyobere nga tolina woofuluma, bw'oba oyagala kweyamba mu nnyumba mw'okolera tofuluma bweru. Njagala eddiiro tonotono ne kadining katonotono. Bwe kyoyagala olaba nga eddiiro lyagala waggulu eddene. Olina ekigendererwa lwaki olyagala waggulu nga tebannaliteekayo. Olina abagenyi b'oyagala wansi ne b'oyagala waggulu. Yes. Purpose yenkulu. Yesooka ogamba njagala amaddiiro 2 era nja kubuuza lwaki nga tonnazimba. Njagala eri family n'eri abagenyi nti abaana bange saagala bali mitinga kuzanyira mu ddiiro, naye njagala eri abagenyi always libeere nga liri organize. Omugenyi yenna bw'atuuka ewaka alina eddiiro mwatuukira. Ekigendererwa kibeerawo n'olyoka ozimba. Bw'ozimba tolina kigendererwa ogenda kumenya, kubanga kati ekigendererwa okifuna otuuse mu nju. Abantu batula mu ddiiro n'abuuza oguyumba gwonna yagenderera ki? Ye yalina ekigendererwa. Ekyo kye banoonya. Lwaki abantu baagala nnyo okumanya ekigendererwa ekyokuba nti wazimba oguyumba ogwo gwonna? Kubanga ye si kyekikye. Kati kiringa gwe gendera Musumba, ennyumba abantu abasinga ze bagula nga olwedde enzimbe bazimenya. Kubanga eyagisooka buli kaseera obeera ogibaako ne wookoona. Eyasooka yalina ekigendererwa kyeyo, buli eyazimba yalina pulaani ye. Kati gwe bagezaako kuba ekifaananyi singa gwe tuzimbira ayagala ebisenge alina abaana 3 ne bakizimba. Kati gwe nojja n'ogamba n'ekino eno ennyumba njagadde lwaki? Byonna by'oyagala ebiri mu mutwe olaba bisobola okugendamu. Waliwo agisanga nga yeeyo naye gy'aba talina mu mutwe. Era ojja ssanga alina kyagenda okwemulugunyako wakirirangi. Kubanga Katonda yatuwa obwongo nga buli omu bubwe. Singa bwali bufaanagana singa ffenna tusoma bye bimu. So purpose bwe yabaawo Katonda n'alyoka abumba ebbomba. N'alyoka abumba omuntu. Amuleeta kukola. Ng'amuwadde assignment. Imagine Musumba ng'ohayaringa abakozi ku Salt nga tonnafuna mirimu gye bagenda kukola. Kuba n'abantu wamma tuwandiika emirimu gye giweesa omukozi. Twagala abasase